Ebikumi n'ebikumi by'abakungubazi bagenze ku kyalo obutale Kaddugala Masaka mu kuziika abadde omubaka wa Kempe North Muhammad Segirinya basoose mu dduwe kulemiddwa amyuka imamu ababaka ba Parliament Hassan Kirumira Kalidde omubaka wa Katika mu South wakati nga balombeddwa ebyokwerinda baseseeko emmanjo batwala omulambo gwa Segirinya mu kifo ekirala kye bateekedde ku kisaawe bano balemesiddwa bannakibiina okugutwala era poliisi n'amagye basigadde bakoze olukomera wakati mu kavuyo. Olva byokwerinda apondosi tabivaako lwavuka bannoopo ne basikala nga bakuuma emmanjo. Simanyi security gyetwala mulambo nze kyemmanyi tuzze kuziika then security etuwa obukuumi. Tetwagala balwanire mulambo abantu abategese initially bandibadde bakuteeka wano badibadde okuleka omufu ebyekisawo dati byetaagisa naye ndowooza waliwo entalo eziri e Masaka wano ze tulina okukola ki okujjawo. Mu kaseera mpaweka agakulira ekibiina ky'Enupiro bali Kyagulanyi Ssentamu mu kyalo Babi Itungu Kyagulanyi akulira oludda olulala gavumenti y'Ole Sonyonyi Saabuwanisi David Lois Lubongoya ne batuuka edduwa esigadde egenda mu maaso. Amaliriza abantu ab'enjawulo kubadde bannakibiina boogedde ku birungi Segirinya byalese akulidde bannakawempe. Eddwaliro lyakolebwamu eribadde lijjanjaba ba kibiina kimu kati ono abadde muntu w'abantu era tumusaaliddwa nnyo. Tubadde tumulaba mu bitundu ebyenjawulo n'ateekawo ambulensi ku ssente ze yasooka okufuna ziyambe abantu n'ateekawo obubokisi okuyambako abantu mu nnyingiza yaabwe. Omulwanyi tufiiriddwa omuntu abadde ku mazima. Abadde omusajja ayagala ennyo abantu, omusajja ayagala ennyo ensi ye. Babengata za Segirinya akulemiddwa maama we Justin Nakajino bebaza b'ekibiina ky'NUP ne Parliament olw'okubeererawo omwana we. Nebaza Pulezidenti w'omwana wange Segirinya Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti yamuwa kaadi era kaadi ebadde ennyamba kinene obulamu bwange. Ne nebaza ne Palamenti okulaba nti etubeereddewo. Mama yogedde ku ngeri gy'atubina omwana we. Mbonyebonye n'ensize ebweru nga ngenza okujjanjaba omwana wange Segirinya. Ayogedde ku nteekateeka y'okubiri ebadde eteekeddwa ku kisaawe nti kyabwe teneegayirira babakkirize bagendeyo. Naye nabadde nga nsazeewo tugende awantu awagasi ku kisaawe kyaffe era ettaka lye tubadde tugenda okugendako lyaffe era nakubidde omukulu ne mutegeeza nti ettaka lyaffe okusinga okubeera wano awaki awafunda nga abantu beenyigiriza naye tekisobola. Kyokka abadde bazomba Kawanyendo Mukungwe era Commissioner Parliament Mathias Mpuuga nsaba bannakibiina ne bamwambalira. Nga ndi mu ddwaliro annambudde nampa ssente ye Meeya w'e Masaka Florence Namayanja yeewunyiza enkwe ziri mu bantu ekyaviddeko n'okukyusa ku ngeri ey'okukungubaga. Olunaku lw'eggulo lwe twategadde enkwe z'abantu era ne tusalawo ng'ekibiina n'abafamire nti tusigale wano we tugenda okuziika Segirinya. Obwakabaka bukiikiddwa minisita wa kabineti Noah Kiyimba alaze okunyolwa Segirinya okufiira ku myaka emito nga tekabako omulembe guno yakukwasa abavubuka. Tukimanyi bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka omulembe Omutebi yakukwasa abavubuka mu mwaka gwa 2022 bwe tufiirwa omuvubuka Segirinya ku myaka egyo ng'eggwanga tuba tufiiriddwa yo. Bannakibiina okubadde Lubongoya ne Ssenyonyi boogedde ku ngeri Segirinya bw'atobyemu n'obulamu okutuusa bw'afudde. Yatuuka mu kkooti n'alaga ekigere ekyali kivunda n'akiraga omulamuzi. Omulamuzi n'agamba ddayo ekigo weewake. Basabye gavumenti ereeta obujulizi ku ngeri Segirinya omubaka wa Makindye West Allan Ssewanyana gye beenyigira mu ttemo ery'ebijambiya eryali e Masaka. Twagala bwenkanya ku bantu abaafiirwa abantu baabwe. Kati abalowooza nti bajja kutta bannamasaka mufuneyo gwe muneekwasa ako tekajja kukola tukyabanja obwenkanya ku nsonga eyo. Ye Kyagulanyi mu kwogera kwe atendezza obuvumbu bwa Segirinya mu bbanga ly'amaze ebyobufuzi ayogedde ku ngeri gye bakkanyamu okuwa Segirinya kadi ya Nuupo mu kalulu akalimu 2021 wadde nga abantu baali bamuseeketerera. Segirinya yali yaŋŋambako yagala kwesimbawo wa MP
kalwentera omukuba olwayi ne muganda Ssegirinnya ogenda kwogera luzungu ki naga Mr President nze nsinga Amini oluzungu naga nze ondaba wano Amini tolaba ebyo byonna bye yakola naye nze musinga oluzungu ne twogera ne ku by'ebitabo era nakakasa tyalina ebitabo bye naye era yali yansuubiza nti agenda kuddayo asome era Ssegirinnya yaddayo n'asoma. Yewunyiza abantu abekutulako ate okulako obwagazi bwa Ssegirinnya ku ssaawa esembyeyo. Twategeezeddwako nti wabaddewo kaweefube ow'okutwala ow'okuwamba omulambo gwa Ssegirinnya ogujja wano. Naye ebigambo Ssegirinnya bye yatugamba njagala mumanye tebyayita buli wamu mu ensi eringa frequency. Fight Ssegirinnya, fight. Mwenna abalwanye si mmwe mbadde mulwana Ssegirinnya abadde alwana ng'ayita mu mmwe. Kyagulanyi ategeeza nti bagenda kubira emitendera emituufu nga basengejja omuntu agenda okuvuganya ku kifo kya Kawempe North. Bantu b'e Kawempe munsaasira naye mbasaasire mufiiriddwa Ssegirinnya era Allah abasaasire bantu mmwe mufuna omuntu afaanana nga Ssegirinnya. Lwabasalidde omugezi n'aziikibwa nga zikulukiza okubeera 9 ez'olweggulo. Jacinta Bwanika ne Kizabbo ne bakusakidde eggulu lino Lwabukedde TV.